nga wasigadde Rancha Roka akalulu k'abavubuka abakadde n'abaliko obulemu ku byalo okwetooloola eggwanga okukubibwa bannakibiina ki National Unity Platform nga bakulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu bafalaasidde bannakibiina okulaba nga balonda buli eyeesimbyewo ku kkaadi y'ekibiina. Omuvubuka w'enkyukakyuka naddala ba National Unity Platform mubawagire buli kifo tukyetaaga bassebo ne bannyabo. Akalulu kano eno gwe musingi ogusookebwako ogwa protest vote gye tubadde twogerako. Twagala okununula ebifo byonna ebirondebwamu ebyobukulembeze okuva ku byalo byaffe. Bano bategeezezza nga ekiseera bwe kituuse okusiguukulula gavumenti ya NRM mu buyinza. Mu lukuŋŋaana ne bannamawulire oluyindidde Kamwokya, banna NUP bano we basinzidde ne beekokkola engeri abavubuka gye baayisibwamu akakiiko k'ebyokulonda ku byalo eby'enjawulo mu kiseera ky'okusunsulibwa okulaba nga beetaba mu kalulu kano akabindabinda. Awamu baali bagendayo ne babagamba nti kano akalulu ka NRM bokka. Awala ne bagenda ne babagamba nti bagenze ku lanchi ne batakomawo. Awalala ne batwala empapula z'abana abavubuka ne batazikomyawo. Mu lutula lwe lumu banna NUP beekokkodde etteeka lya UPDF Amendment Act President Museveni lyataddeko omukono gye buvuddeko nti bano balinze liteekebwe mu kyapa olwo nabo bajjeyo enjala. Tulinze etteeka limala okufulumira mu lupapula lwa gavumenti lwe tuyita gazette. Kubanga after assent tulina okufulumira mu gazeti immediately tugende mu kooti. Ffe tuli ready ate balooya tuli bangi ennaku zino. Ate nga tugenda kuba mu kooti woka twagala tukose process eyo okugenda mu kooti n'abalamuzi tubalabe nga nabo tubateeka mu ggwanga lyonna libalabe bantu babalabe tulabe nga abantu baffe benyigiramu okulaba nga tulwanyisa ekiteeko ekyo ekibi. Bano era bavumiridde ekikola kya kooti okutambulira ku ntoli za President Museveni nga bagamba ne gye buli eno bangi ku bannaabwe tebafunanga bwenkanya na bujjanjabi. Naye kyanaku nnyo okulaba nti ne kooti enkulu ey'e Masaka ekyagaanye okuwaaba abantu ennaku za beyiri okusobola okuwulirizibwa nga basaba okweyimirirwa. Olukiiko lwa NUP olufuzi era lwaniriza kansala wa Nakawa West Olive Namazi asaze eddiiro okuva mu kibiina ki FDC neyegatta ku NUP. Namazi yeweze obutaddiriza mu mpeereza ye eri abatuuze bakiikirira. Kubeera abasinga kumwe mubadde mu ngamba ojjaddi mwambulera abamu nga mumpita na kigozi essaawa yonna. Kakati olwaleero nzize ekibiina nkyegasseeko kakati emmundu egenda kuseka. Mu ngeri endala bangi ku bannakibiina ki NUP bakyajjayo n'okuzzaayo empapula ez'okwegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku kkaadi y'ekibiina. Nze nnuuwa wa Bugabula, nze nnuuwa wa Kamuli, nze nnuuwa wa Busoga era njagala kubeera nnuuwa mu paalamenti y'eggwanga lino Uganda. Nnuuwa y'ani? Nnuuwa y'oyo ayimirira ku kituufu ng'abalala bonna abasinga obungi bayimiridde ku kikyamu. Njagala okwongera okuteeka mu abakyala naddala ba single mothers fe mukono waliyo population ennene ennyo y'aba single mothers. Tubalage ekyokukola tugende tubaskiringe okokotadde n'abavubuka. We are here for the struggle and ready for change nga Mubende district kubanga ebbanga libadde ppanvu ng'ebisajja by'amenvu ebyo byefudde ekizibu. Tufunye abakulembeze abatatuweereza nga bakulembeze bandi. N'ensonga eyo entwere okuyidde okubakiikirira ebirowoozo byabwe n'ebintu byaife okubona nga tutwala bugiri yaife mu maiso. N'olwaleero bangi ku bannabyabufuzi abagundiivu n'abapya bategeezezza nga bwe bagwanidde okuweereza bannayuganda. We tuli wano twetaaga groups zombi, twetaaga amaloboozi amapya amangi ne twetaaga n'amaloboozi agabaddewo okunyweza amapya. Mwenna mukimanyi bannakampala bannayuganda bannamakindi west n'abantu mwenna omwaka guno kisanja kino tekintambulidde bulungi ng'omuntu. Nina bingi bye sasobodde kukolera abantu bange obaolyawo bye ndowooza nti nga mpeereddwa omukisa ate ogulala nja kusobola okubitereeza obulungi ennyo. Ensonga ezisingira ddala obukulu ze tugenda okwogerako nga bannantebe tulina eddwaliro ebyobulamu entebe eddwaliro eryo lyazimbibwa medical store we tuli kumpi naye twabulamu eddoboozi ly'omubaka asobola okiteekayo nti at least grade B ebeere ng'erina facilities zonna ebeere ng'eriwewo staffed. Naye abakulembeze abalondebwa ku musingi ogwo gwa NUP ate basalawo ne bavaawo. Kati tubadde tuli mu vacuum sunjize ku occupyinga vacuum eyo kulaba nti amaanyi gaffe ag'ekibiina kyaffe kya NUP gasigalawo. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Akawungezi.